Abaana b'abantu bali mu kubakwatira mu masomero. Twetaaga etteeka. Speaker ayogedde. President ayogedde. Deputy Speaker ayogedde. Abantu bonna abategeera boogedde. Ninze Kyagulanyi. Abaana b'abantu babakwata ku masomero. Twetaaga etteeka ery'amaanyi ku Bisiyaga. Museveni ayogedde. Speaker ayogedde. Ne Deputy Speaker ayogedde. Kakati ninze omuntu ogu. Bobi Kyagulanyi. Naye ndaba obaana ayogera. Ewaffe Butambala ku Nkuzi. Twalinangayo omusajja yali mutunzi wa mmumba nga bamuyita Siraaji. Naye Siraaji bwe yakoowa okwogeranga ekigambo emmumbwa yagula akazindaalo ka mukalakaasa n'akarikoodingirako ebigambo ey'ekigalanga eyannabuguma omusota gukulumye n'akateeka kamotoka ke kakolola kitaala light blue ne kagenda nga kayimbanga kubanga yali akooye okwererejjanga mu bantu ab'enjawulo ku nsonga y'emu. Kakati yalikoodinga ebigambo bye yaligambyanga abantu omulundi gumu mukalakaasa negenda ng'erimwogererako. His Excellency Bobi Wine abamumanyi obulungi alina oluyimba ku nsonga y'emu. Alina oluyimba ku nsonga y'emu evumirira ebisiyaga. Era His Excellency Bobi Wine mwogoza mwenna mu kiraba tagendangako mu ggwanga lya Bungereza okuva lwe yafuuka politician naddala omugundivu because yaliko ban kubanga yayimirira ku kigambo kye nti mu Uganda oba mu Africa ebisiyaga tebirina kubo. Kakati omuntu bw'okeera n'obuuza His Excellency Bobi Wine teekeye ku nsonga eyo nkuzaayo ku kiri ekyamusajja mukulu Siraaji eyalikoodingisa ka mukalakaasa emmumbwa ze. Wulirizaako naawe ddayo owulirize oluyimba olwa His Excellency Bobi Wine ojja kufuna ansi. Omuyimbi teyeererejja. Omuyimbi teyeererejja. Obaka bwe yaligambye ono nooli abuteeka mu luyimba ye ne yeesirikira. Omuyimbi ayogera omulundi ogu as long as alikoodinze abantu abalala bonna ne basangawo ennyimba basudde yafa. Naye yaleka ŋŋambye nti wasanju tomalanga gawasa sooka olondoole ono mwana waani. Era buli lwe ndaba nga mpuba sinenda ku malalo g'abasudde nti owange ndoosa nzirayo ku luyimba lwe yandekera. Ogambye nti Museveni ayogedde, Speaker ayogedde ne Deputy Speaker ayogedde. Sooka weebuze ensonga mwami Bujingo lwaki baba boogedde etteeka ly'ebisiyaga munda mu ggwanga terinnayisibwa. Abantu bonna b'omenshonize kwe kwetooloolera okubaga amateeka munda mu ggwanga. Naye lwaki bba ebisiyaga boogerako byogere? Lwaki etteeka ly'ebisiyaga tebaliisa? Oba lwaki Museveni tawa directive orders ku bisiyaga? Bwe twali tuyingira ekyeya kya COVID-19 Yoweri Kaguta Museveni yakozesa obuyinza obwali bumuweebwa ssemateeka mu budde obwo n'ateeka eggwanga ku muggalo. Teyasooka kuwulira boogera, teyasooka kuwuliriza palamenti yadde ogyebuuzaako wadde okwebuuza ku opposition oba omuwuliriza yadde okuwuliriza bannayuganda dde beebuuzaako, wabula yakozesa obuyinza obwali bumuweebwa ssemateeka mu budde obwo n'agamba obutale bwa mibuulo n'obw'emmere embuggadde, emmotoka z'olukale n'ez'obuyonjo bweppo ne boodabooda mbiggadde, abantu bizinesi zammwe enziggadde musiibenga ewaka muyingire nga ssaawa emu eggwanga ndigguddewo ssaawa 11 oba 12 ez'okumakya. Talina gwe yeebuuzaako. Yakozesa directive orders ku bisiyaga nga tannakozesa directive orders bwe yali ateeka eggwanga ku muggalo mu COVID-19. Amateeka ge yatuteekako ffenga mu nfunampola twanyigirizibwa naye twagamba tetugenda tutunuulira wali watunyigiriza, tutunuulire ebirungi ebiri mu mateeka ge oba mu tteeka lye tusobole okutaasa obulamu ewatali politicizinga kintu na kimu. Bw'aba teyatwebuuzaako ng'ateeka eggwanga ku muggalo mu COVID-19 ng'akozesa directive orders, lwaki directive orders ze zimu tezijja ku basiyazi? Yoweri Kaguta Museveni n'akeera naga kakati ebisiyaga mbiweze mu ggwanga.
omusiyazi noonya ekibanja ewalala bwe naakwata ku musiyazi kagenda kujjootuka era ekibonerezo ogenda kukolebwa bwoti ntakasa abasiyazi oba obaweza officially munda mu ggwanga naye Museveni amanyi abasiyazi we bali amanyi amalwaliro mwe babajjanjabira nga naawe emulago waliwo private clinic we babajjanjabira gy'amanyi obulungi amanyi abapromotinga abasiyazi amanyi wooteri z'abasiyazi naye tannawera basiyazi wabula ye akulaze ggwe munnayuganda nti ye ayogedde ku Bisiyaga yejjeko omusango naye ng'ate Yoweri Kaguta Museveni gwe muti okutudde Bisiyaga oba okubala Bisiyaga munda mu ggwanga ensi lweri kimanya nti Yoweri Kaguta Museveni gwe muti okubala Bisiyaga munda mu ggwanga olyekanga olinda twogereko olyoka otaking action ffe twamala okuwa permission ku drone ze watongoza eziwamba abantu ffe twamala okuwa permission okutta aboludda olukuvuganya ffe twamala okuwa permission okugenda ng'owamba abantu bw'oba weetumiikiriza kulonookeera ku makya then lwaki kwena ensonga ey'omuzinzi yo tonneetumiikiriza bwe kiba nga luli si ffe twakuwa permission then lwaki oyagala leero mbutumale kwogerako Yoweri Kaguta Museveni ne babujingo bamwe yemmwe mu promoters Ebisiyaga mu ggwanga era yemmwe ensonga lwaki Ebisiyaga mu ggwanga weebiri wagamba nti NRM bw'etagamba nti ogenda kulya ne bw'ozinira essaawa 20 wadde wawe mulamu wakozesaamu awo okunyoleza olulimi siddabbiisa kumpe wamanye oli museego ne bw'ozinira essaawa 20 mpawo kiyinza kukyukamu njagala Museveni y'omu eyakola oda ekyo agikole ku Bisiyaga ti Museveni bw'agamba nti kino kigenda kuwerebwa mu ggwanga ne bw'ozinira essaawa 20 kiba kigenda kuwerebwa eryo etteeka mwami Yoweri Kaguta Museveni nga lyo tonnaliisa mwami Bujingo nga tonnalwanyisa Bisiyaga eno mu public sooka otunuleko mu makanisa gammwe ekisiyaga kiri mu makanisa gammwe eyo mwami Bujingo ate naawe tobadde kyakulabirako kirungi kulwanyisa Ebisiyaga wadduka mu makaago mwami Bujingo n'olekayo abaana n'olekayo omukyala n'ogenda n'ono omulala ne tukulaba temuzaala ate nga ssente weeziri mutulaga n'omukwano gweguli ki ekikolebwa eyo ono Suzani Makula sikaddami obanja Bobi Wine ayogereko ku nsonga eyo kubigenda mu maaso mu ggwanga gwe abanja Bobi Wine okwogera tewayogera na ku graduation ya muwalawo